Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Waliwo wano amawulire bannayuganda abamu nga baana bawala bavubuka bali mu mawanga ag'enjawulo naddala mu ggwanga erya Saudi Arabia n'eggwanga n'amawanga amalala geetolodde mu bitundu awo. Kakati njagala okutegeeza nti mu ggwanga erya Saudi Arabia mu kibuga ekimanyiddwa nga Riyadh, ekimu ku bibuga ebinene, kigambibwa nti waliyo bannayuganda abali sitaaka mu kibuga ekyo era nga bali ku kye bayita Samasco Deportation Center, wabula nga bali sitaaka basukka mu 500 nga kigambibwa nti kampani ezaabatwala zaabeegaana newankubadde nga bagezezzaako okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bambi baddizibwa ewaka. Enteekateeka zonna okusaba kwabwe kwonna ne kaweefube waabwe yenna agudde butaka newankubadde nga kigambibwa nti bangi abadde bagezezzaako okubeera nga batikkibwa ne bakomezebwawo e Uganda. Kigambibwa nti ate bangi balemereddwa okubeera nga badda oba nga baddizibwa ku butaka olw'embeera eyayongedde okubanga ate etabuka. Okusinziira ku mubaka owa Parliament akiikirira Kyaddondo East amanyiddwa nga Honorable Muwada Nkunyingi avuddeyo n'akatambi kogenda okulaba ku mukutu guno, ngenda kakulaga tubeere nga ate ensonga tuginnyonnyoka. Agamba nti abamu ku bano bamutuukiridde nga bamutegeeza nti embeera ya bunkenke nnyo era nti embeera ebasoberedde ddala mu ggwanga erya Saudi Arabia mu kibuga ekimanyiddwa nga Riyadh. Honorable Muwada Nkunyingi ng'ono akiikirira abantu ba Kyaddondo East nga yasikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kifo ekyo era nga ye Minister owa Foreign Affairs, Minister avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga naddala mu gavumenti y'ekisiikirize oba kye tuyita Shadow Minister, gavumenti eyalondebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Parliament y'eggwanga erya Uganda ng'era cabinet eyo ekulemberwa Right Honorable Joel Ssennyonyi. Kakati Muwada Nkunyingi nga yavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga mu gavumenti eyo avuddeyo n'ategeeza era n'ateeka akatambi kano ku mikutu egy'enjawulo egya social media platforms ezize era n'ategeeza nti akoowoola bekikwatako omuli Ministry of Foreign Affairs, omuli Ministry of Gender, Ministry ekikula ky'abantu ne Embassy ey'eggwanga erya Uganda etuula mu kibuga ekimanyiddwa nga Riyadh urgently okubeera nga bajja bayambe abaana bano abali innocent. Njagala kubanga nkulaga akatambi nga sinakuwa bigambo bya Honorable Muwada Nkunyingi nga bwe ngenda okubikuleetera. Kansooke nkuwe akatambi kano olabe embeera bannayuganda bambi gye bayitamu ate oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Bamemba ba Parliament be twalonda
Yes, webale kubanga okyagoberera embeera bwetyo bwefaanana mu ggwanga erya Saudi Arabia, ekibuga Riyadh ekisangibwa mu ggwanga eryo. Bannayuganda naddala abawala abali sitaaka mu ggwanga eryo, okusinziira ku Honorable Muwadanko Nyingi, ono ng'akugambye akiikirira abantu ba Kyaddondo East mu Parliament era nga yasikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kifo ekyo. Minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu cabinet emanyiddwa nga Shadow Cabinet agambye bw'ati: It's concerning that over 500 Ugandan girls are detained for months at Samasco Deportation, Riyadh, Saudi Arabia, and have not received exit visas. Nti kyenyamiza bannayuganda abasukka mu 500 abawala bali stuck era embeera batabuseeko era bakwatiddwa ne basibibwa oluva okumalira ddala emyezi egiwerako nga bali ku kifo kye babatikkirako okudda ekimanyiddwa nga Samasco Deportation Center mu kibuga ekimanyiddwa nga Riyadh eky'eggwanga erya Saudi Arabia. Nti era bangi ku bano oba bonna tebannaba kubeera nga bafuna kye bayita exit visas okulaba nga ate bava side eyo. The girls have contacted me complaining that Uganda recruitment companies abandoned them and that even the Uganda embassy in Riyadh, Saudi Arabia has not visited or supported them. Nga agamba nti bano bamutuukiridde era bagezezzaako mukontakitinga ne bamutegeeza nti abantu nga bano wammanga tebatufuddeeko, kampani ezatuleeta tezaagala na kumanya, embasi y'eggwanga erya Uganda mu kibuga Riyadh eky'eggwanga erya Saudi Arabia nabo tebannatukyalirako yadde n'okutuyambako. Wano n'agenda maaso ng'agamba bw'ati: I'm told they spent yesterday night protesting inside the detention facility. Nti nategeezeddwako nti baspendinze ekiro kyonna nga bambi bagezaako okulaba nga beekalakaasa, okulaba nga omulanga gwabwe guwulirwa era nga beekalakaasiza mu deportation center yaabwe, mu detention facility, ekifo mwe babasibidde bamazeko nga beekalakaasa ng'era bw'olabye okatambi kenkuwadde. I call upon the Ministry of Gender, Ministry of Foreign Affairs and the Uganda Embassy in Riyadh to urgently assist these innocent Ugandan girls who are crying for help. Nti ngezaako oba njagala okukoowoola gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'eyita mu ministry evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu, Ministry of Gender, ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga, Ministry of Foreign Affairs, ne embassy oba ekitebe ky'eggwanga erya Uganda ekituula mu kibuga Riyadh. Jjukira nakugamba waliyo ebitebe eby'enjawulo, waliyo n'ekituula mu kibuga Dubai, kati kino ekituula mu kibuga Riyadh eky'eggwanga erya Saudi Arabia n'ategeeza nti bambi muyambe era nassaako omukono Nkunyingi Muwada MP Kyaddondo East Shadow Minister Foreign Affairs. Mukutu gwa Radio TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bw'oba tonnaba kubeera nga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.